Push Dawadi yampushinze paka ku CPS nakavaayo naye nga netondera Milikibbe olwaka video ke na postinga kalaga nti yali mu katambi k'obuseegu. Ngenda kukkaanya ebigambo bino nga bwe nayoga mu video ey'okubiri nga mbategeeza nti Milikibbe si ye yali mu video eyo, bannaye Milikibbe si yali mu video eyo, era nga nsaba buli gwe kyayisa obubi family ya Milikibbe yennyini, nganda ze nabo n'emikwano gye abaka like I'm very sorry, akatambi si ka Milikibbe. Yes, so namwena abagezako okutambuza video eyo mbadde mbasaba bwoba tofudde osobola eno yennyini nga bwe watambuza eri neri gitambuze batuukeko bamanye nti ekituufu teyali Milikibbe mu eyo video, era nga neyongera okwetondera Milikibbe ne family at large. Oluvannyuma lwa Deno Official Mr. TikTok n'era ng'ono yakwasaganya akaunti ya Lugambo Nation police okumukwata nga bagamba mbu ye yavaako ensiguko y'olugambo olwatambula mu nsi yonna, mbu Milikibbe yali afulumiza akatambi ak'obuseegu. Ono yakwatibwa olunaku lwali lwakuna, yakwatibwa olunaku lwali lwakusatu, n'era ku lwolwo olunaku olwokusatu nze nga SMX nesitula n'engenda ku CPS police station nsobole okubeera nga nkakasa ensonga eno tulabe ne way forward. Ekiro ekyo n'akisuulayo paka ekiro ekyakeeseza olunaku olwokuna, n'era ng'olunaku olwokuna n'era still nazzemu ne nesitula n'engenda ndabe ensonga ezineyo zigenda kubeera nga ziggwerawa. Engeri ono gyali mukwano gwange twabaddeyo n'era buli kimu nga bwe kyagenze mu maaso nakibaddemu. However much tewaliwo kintu na kimu kye twayogeddeko oba kye twalabye kye tukkirizibwa oba kikkirizibwa kubeera nga twogerako okusinziira mu nabadde part of them. Saabaddeyo nga munnamawulire wabula nabadde ngenzeyo nga mukwano gwa Deno meeting nenzibamu buli kimu, so okusinziira ku kyonna ekyabaddeyo tetukkirizibwa kwogera ku kintu na kimu kyonna nga bwe kyabadde. Naye gwe kyonna okubeera ng'omanya oluvannyuma Deno Official baamutadde, n'era ng'okusinziira mu niya baamutadde waliwo n'akatambi ke yafulumiza nga wenkabazannyidde amakulu mu kyo ng'atuusa okwetonda kwe eri Milikibbe asobole okubeera nga amusonyiwa olw'okuvaako ekigambo ekitaali kituufu nti Milikibbe yali afulumiza akatambi k'obuseegu. N'era mwennyini abali mu kubeera nga mukansa bakatambi k'obuseegu okusinziira ku source eyafulumya ekigambo ekyo yagambye munera kyali kigambo bugambo, akatambi tekaliiyo ni anaasaba okwetonda kwe. That means namwe abakansa aba tekaliiyo kubanga akatambi amazima gali nti tekaliiyo, n'akatambi ke baatambuza kaali ka muntu mulala wabula si ka Milikibbe. Sofa ensonga ziriwo ezito embeera nga nfunye chance nekwasaganya Deno ono jasobola okubeera nga mujjako interview anaaba ali mu shape ekola interview, anaaba tali mu shape ekola interview. Fe waneno ku SMX Media tetuli ba opportunist oba bate bakoogera nti omuntu alabye ekigambo ekiva mu opportunity bakyogera bati pronunciation eyinza obeera nga enneemye. So nga tukireka naye wanaaba ali mu shape esobola okubeera nga ekola interview tujja kwogera naye atunyumize ku ki exactly ekyagenda mu maaso naye bitono byasobola okubeera nga atubulira. Naye ku SMX Media kankusaba subscribing onyigene notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino.